eka waka naye site yali mwangu naye be bano lyadduka bantadde wa Nazaala naye ali bulala nyambadde engoye zange ze nyambadde akomplaininga nze nno mwagala leeta kamanyiro gye mvudde temumanyiiyo atandika n'okugenda mu katale ate mu katale gye nagendanga ne nsangayo abavubuka nga Baganda bamanyi Oluganda ate nga balungi olwo obufumbo sikyabulaba nkomawo nga bwe njagala ate omusajja tabeerawo nafumba awo ne Mujja Wange tusuula ffenna mu nnyumba y'emu twabikola nga waali mu nnyumba y'emu si nti oba yali gundi double room yali single yes ffenna tunyumirwa kati gwe amanyi oba oyagala naawe jangu n'olekaana bitya kuza Truth Media tukomyewo with another part eri teyaggwayo twakoma ku part nga olabika otabuse n'omusajja omaze ozzaala 2 months omwana ali 2 months omukubi agudde we twakoma then waddawa wava kuba olabika buli womala okuza omusango ng'ogenda ku kyalo ekirala Kiboga waliko oli omutabukidde n'ojja Mutiyana nova Mutiyana kati Mutiyana gye tuli of course when namala like okuyombamu naye awo tulwanyeemu biki nakwatamu ebyange nakwata like suitcase yange ne parkinga buli kimu ekyali kyenkwatako neky'omwana ate eby'omwana byonna nali mbyawudde kuba nali mpulira nga njagala mmuleka kati olwova ku ky'omwana ogenda naye n'otamuleka bwe natuuka ewa Nazaala nakonkonyesa nno maanyi nno nga mpulira obusuumu namuli nga ŋŋamba kati okuzalira kino ekigwagwa singa nazaaliramu mbwa ate bye nalaba ate eno bingi ate binene biringa by'abaana bafumba bamaze emyaka emeka so bwe natuuka ewa Nazaala kosi namunyumira ne mugamba ate nno nze mpitamu obudde buno bwe namugamba omwana mmuleka n'aŋŋamba ki ekigudde osooka okakane osooka omubulire ne mugamba mutabani wajja kujja kubulira enkya kuba naye kira katale bulungi n'aŋŋamba sooka okakane kwe kunzijjako omwana azijjako ensawo biki n'aŋŋamba sooka oyingire munda sobola kukuleka ogende buli omu wano akimanyi oli muka mwana wange ate bakere ku makya balabe nga nze agira wano n'omwana w'emyezi 2 tolaba tubuulesa ate ebizibu ne mugamba ekyamazima kyo kiri nti kyonna kino kibaddewo ewaka naye ate bwe bituuse nga mbadde nzize munyonyola ensonga za mutabani we naye kene yakitunulamu n'alaba nga kitaka kyenkoze kyekukola ki n'aŋŋamba oba owulira nti no kyoyagala naye nze sikyenabyagadde sangikwagaliza ogende kuba yena batabaganya kuba ne gy'onoolaga biyinza obeera nga bye bimu kati wadigumye lumu ne mukuza omwana wammwe I was like I can't I'm tired and I'm really tired I just want to move on of course lwe navaayo eyo ng'olumaze omugamba buli kimu nkeera yakubira bawala be ne bajja ate bwe bajja nabo bajja nga balalamu nga bakambe nga bakooyeeyo embeera kitegeera ey'okubaza mu nsonga ze zimu ng'olubaze kuyombesa ani gwe muganda waabwe nze tebanyembusa banjagaza ati nga like bamugamba naye gwe zino embeera tuzikooye nabo nabamugamba kati omukazi agambe tagenda na mwana ogenda mmuteeka wa kuba naffe wano tetumwagalawo kuba bamugamba osobola omulabirira nga bwe yali ayogera nti no bw'omuleka I can take care of her ne mugamba ngenda mukulekera ate ngenda kati gwe amanyi gy'ogenda omutwala oba omutwala wa mukazi we eri omulala gye wapangisa awalala oba obeera naye gwamanyi n'agamba amuleke buno nze ndeke omwana n'amugamba kimuwuuna tolowooza ali wala n'amuganda nga mukwata nga mumukwasa n'agakala ate lwaki mumumpa n'amugamba nti obadde ogamba akole ki bamuleke n'agamba kyo kyamazima sigenda asobola alabirira mwana abikoze bitya biki naye omwana akole ki ngenda muwa ssente ngenda mumulabirira omwana akole ki agende naye waba kyayagala namuwa nnaku 2 ne mugamba ennaku 2 wezisukka nga tompadde $40 weesangamu ng'oli mu kkomera ate nga bali bamwagaanyo nga tebagala
kumusiba ne mugamba mukono ogenda kwesanga ng'oli mukomera kwata ssente mu nnaku 2 sigenda kubeera wano nze nga ninzeeyo ebintu by'ekisiro yakwata ssente naziba nkeera nakyogera leero enkeera ng'azireese kuwa okumanya nti oli yali akyekkomera then oyazireeta kosi napaakingirawo saalinda obadde nali neetegese nga waazireetera wonna we ntambulira yazimpa ne ntambula ne ŋŋenda namanyi olugoye nayambala nga nva wa Nazaala ensi yonna yeeyimira n'egamba waaw kiki ekyo ava wa Nazaala ava wuwe oba waabwe wakunamira Nazaala ate nze byali binkwatako oyambala lugoye kikaaki nayambala jean like empala ya jean naye nga yali ekoma wano nga nyimpi nnyo ng'ate ne mu maaso eringa empanvu n'ate emabegawo ng'ate yo walalamu n'obalaga nti ŋŋenda ne mbagamba ŋŋenda naye ajja nga ngobera alaba bakituufu ŋŋenda wakunamira Nazaala wo nze binkwatako zaavuddevuddeko dda nze tekinyumiza ebyo ntambula ŋŋenda nfuna takisi mpaka muno mu Kampala wava Emityana wajja direct Kampala yes Kampala olina b'omanyiyo no jesi nga ndi mugenda waka mu kyalo mu kyalo kya Mukiido Soroti oli Muteeso yeah kati lunojja olinywe wano okwate zigenda yes natuuka mu kyalo nabe wakati bali tebamanyi nti ndina mukubonzija bandabe nga bali surprised okundaba nga ndi n'omwana ate nali nabagamba nti ndi lubuto enakoma obbawuliza ate mama yali amanyi oba olubuto nalugjamu era yasabika nnyo okundaba nga nkomye nga mama yenna we yali kikoze ku mwana we kuba lyali bbanga ddene olwo mu Kampala olina b'omanyiimu mu Kampala olwo sirina bye manyiimu ngenda mu kyalo ate naye we natuukayo nabeerayo omwana akasaya amanyi okwavula ate omwana wange yali ampa mirembe si ono akaabakaaba nga malina omuleka n'etambula byange asaba nga kose ebirala tebimukwatako mu kyalo omwana ye wamuleka mu kyalo oli naye siri naye akyaliyo ali mu kyalo yes kuba tebaagala nze omwana muleete eno mu kibuga bamanyi obudde bwonna kati muyiwotuze mu kyalo essaawa eyo tolina manyanga ge wakulayo abasajja baayo teba ate awo wenzijja okubuulira olwo olowooza byali byangu omwana akasaya yegamu awo okwavula biki abaana b'oku kitundu like nze naye sikwa navubuka bakukitundu awo naye nga nga bawalako nali awo nga ntambula byange nga nsanga mukwano gwe twasomanga naye mu P7 ate nenengera muganda nga ataba ne muganda mulenzi ne mugamba musoko connecting awo muganda wo era lwe yagira omulenzi yajja ewaka namwanjulayo ewaka nti ono kati gwendi naye yes namwanjulayo ewaka kosa waayo bye yali awaddeyo ate byaba teesobola olwo n'ogenda mu bufumbaate yes sirina budde ate yo nafumbayo emyezi 3 yali rain season yali rain season by then natuuka nnima nalima gundi yange y'ebinyeebwa Afrika y'ebinyeebwa lumonde muwogo bikina byo cyane nsinga okwagala byali binyeebwa ko byanguwa mama yajja nanyambako okukola kwanza ebintu by'enkumbi sibimanyi nnyo yavaayo ewaka najja ewange anyambako bulungi nnyo ne mukukungula nanyambako ewa omusajja gye wabirimira yes nze ndi munafu mu nnimiro yo sibisobola amaanyi go gali mu kiwato kati of course omusajja naye lwe yajja n'ateeka ewaka naye teyali mwangu naye be bano lyadduka dde eno ddeeri yali abaze kulya dduke nedda si kulya kunze badduke naye yali ku kyalo ng'alya n'adduka akyanga of course we kasatu amala ova ewaka yatuuka agenda Soroti mu tawuni omugole olandese ewaka n'akajja tetunabako wale kye tukoze nti omugole biki amanyi kati akakkanye ako kamanyi nti akutadde waka gwe bw'oli naye gwatadde waka sinza atebedde bantadde wa Nazaala naye ali bulala nyambadde engoye zange ze nyambadde akomplaininga konze nno mwagala leeta kamanyiro gye mvudde temumanyiiyo nga mbeera nabo nga bakomplaininga bamukubira amasimu wajja biki ate kati ebyo nali nyamba byali bimusanyusa naye bamugamba bye baali bamugamba nga tawuliriza nga toba
kino gye kyaliwo sirina mpisa miti oba nali mbavuma biki nga zino we banjogerako tekingana nze kukwata wali gundi karoboti kange neteekako music n'engubojja nga mulaba wewe happiness obudde olowooza nze mbune obwokudda ate nkaabe ate ebikoze byenno kasita yangulira sport bike nga atandika n'okugenda mu katale ate mu katale gye nagendanga ne nsangayo abavubuka nga baganda bamanyi oluganda ate nga balungi olwo obufumbo sikyabulaba nkomawo nga bwe njagala ate omusajja tabeerawo kati omusajja we yalinga tabeerawo omwana nali mbeera naye naye ate natuuka ekiseera omwana wange namuggyako nga wa myezi 8 ku mabeere namuggyako kati nembeera nga nze mbeyuka byange natuuka ebinyawo byange byonna nabitunda kati mujja wange yannumba gwe yazaalamu omwana yannumba awo biki ate naye yaliwo omusajja nze namugambira bulo manyi buno obufumbo bugaanye kati mujjawo ye baali bamukyawa baali bayawukana nate nga kibagatta mwana ate kati nga omanyi bali bakola wamu kati sibimanyi kange nenkube mukoko nantegeera saalwana naye yalwana na musajja yali ayagala kulumba ze naye nga omusajja protectinga nze kuba ye bali bayawukana nafumba bye nafumba awo ne mujja nga tusula ffenna mu nnyumba y'emu bamala okulwana biki nga talina wakusula kwolwo mu kusooka nagaana gwaddako ye ne ŋŋamba ye nfaaki gwebake yebake ne tumwana obuliri ffe ne twebaka ne tujja buli obufalusoma ne twebaka ye ne yebaka waggulu yes omusajja teyawalampayo kati mwabigirya wano ng'abawulira bulungi nnyo wakikola kasonso nkugambye nze obudde zisiwulina wakola otya twabikola nga waali mu nnyumba y'emu si nti oba yali gundi double room yali single yes ffe netunyumirwa kati gwe amanyi oba oyagala naawe jangu n'oleekaana bitya ate kati nze binkwatako nze ndino ndi mu masaka ng'olwofaaki omulumya ki no omusajja kyeyali ayagala yali ayagala olumya oli omusajja yali ayagala naye nze nali sibiriiko ebyo byakumulumyako obudde sibuline bwokulumya abo naye ate omusajja yali ayagala ate nze oba oyagala ate lwaki ŋŋaana twakola bye twakola nakeera ku makyawo n'alyoka awogala ekyalo kyonna ng'enduulu yamuvugidde mu matu n'alyoka awogana n'akuŋŋaanya abantu n'agamba kakawalambya kakuba biki sagala kumanyira biki omwana nga alieri abonaabona ye ali eno ali ku musajja wange bamuwakano bamuwakali n'amugamba naye wayawukana n'omusajja ate mwattu yali abyogerera eyo nga tabyogerera nze wendi nga yeesomera eyo mu bannazaala be ate bali be babiŋŋamba ne mugamba singa abadde ayagala era yadiŋŋambye lwaki abyogerera ekitegeeza alinga ntya mugamba anyway yamanyi naye omukazi n'addayo mu kibuga kasita ye embeera yajjawo ate nze natuusizaawo ebirowoozo weetama mangu nafunirawo omulala eyo nobye eyo nziza ewaka omusajja yajja ewaka nanegayirira namunene mugamba nedda sikyadda mabega okudde waka wafunirawo omulala nawo saalinda ne ŋŋenda nfumbiddwa neera nfumbirwa ate kati zibingwe nfumbiddwa neera mu kufumbirwa okwo nabeerayo okukoya mwezi ate naye nali mwagala osinga oli kuba yali awo talina bigambo bingi ate naye yalina abaana 2 abavubuka ate nze ebyo nga nze tebinkwata kuba bali tebabeera nange olwo nanzijje mu kyalo gye nali kati andeese mu tawuni esoloti mu tawuni ate kati noono mwakolera lumu ng'onajja ngoberera paka alabe wembeera n'agezako okuntiisatiisa mbu ggwe nja kujja nkulumbe tokimanyi nti oli mukazi wange nakuwasa kwanza wampasa n'ate twayawukana kuba yali tebintu ewaka ono ye taleese ono ye yali tanaleeta n'ate kyekigenderewo naye yali agala kuleeta yes kati oyo ye saamuganya kutwalayo bintu amanya esasa gegenda okubeera saamuganya kyenakola
yali ayagala nnyo omwana wange kuba naye yalina abaana ate ababe nali mbaagala nga omwana nga mukolera shopping jjukira yali akolera mu katale k'ewaffe like emirundi 2 ng'akolera mu butale bw'ewaffe like bwa Mukaaga ne Tuesday kati nga buli wagenda mu katale ng'akubira mukadde wange n'amugamba jangu wano biki okime ebintu amushopingira engoye namugulira sukaali biki buli kimu omwana kye yali yeetaaga ewaka kuba nali namuleka waka n'aba alwadde ng'amujjanjaba nga ndaba ye nice guy biki ate bwe baatuuka mukwano gwe ng'ayagala kunkwana mukwano gwa guy ne mugaana ye nagaana walimuko obuntu nagaana kuba baali babadde nnyo okuva dda nnyo bavudde wala nti nga saagala bagatta bawula ate noli nali simwagala nga si omuntu ali awo ategerekeka nti oyinza omulaba n'asikiriza ne mugaana era namugambirawo nti mukwano gwe mugambe yeddeko kuba ebyo byatandise si birungi oli n'aŋŋamba naawe akikugambye nemugamba ki kyotegeeza n'aŋŋamba oyo bakazi bange bonna bendeeta aba ayagala obbakwana era mbadde neeze gwe mpulire oba ogenda kiŋŋamba kitegeeza yali amanyi mukwano gwe kati nga okitegeeza nga abanguwa abalya abakalubye mukwano gwe teyali mulungi kati era namugamba nebenendoza ne boogeramu awo naga naye mwana okisussa bakazi bange kiki balungi nnyo oba kati ye yali yefudde nti bakwanira mukwanire kati ne tubeera amu embeera kati ono naye ekyobusiru kyagenda ate n'akola bebimuuli bye yakola kuteekamu bigundi munene omusimu abeere ng'awuliriza kati nali mbeera nga njogerawo ne baggayi baalinga wala musimu nti babeera soroti bali eno b'e Kampala kati ng'oli manyi omuntu nga wakuba n'agamba obuzze nnyo nziramu ddi okulaba kume naye Oluganda alukola kyaludi ate nga nkimanyi kume gye nabiterako birekodingi biki neyekambuwaza nenga katovuno beyekambuwaza biki ebitaliiyo tamanyi hasozo okubye olowooza wokambala olwo nenkola nti nenkaaba n'otya nemutunuulira tenakola smartphone nagimugyako nenjisa mu dirisa nengikanyiga ebweru yes nenkola neya customer gyali azze otereeza ewaka naye nengikanyuga ebweru nemugamba kati mpa ssente amasimu gyangakanyize nze amanyi ate omala okumpa ssente njagajjayo nga kuba nazikwata bwe zona zeyali akoze kola mu katale yazimpa nazimpa kuba yali atya nnyo entalo biki kuba abakazi baza nga awasa mbawuliddeko bakubi bazaawasa beyazaalamu abaana omukazi yalinga eyamwanguya yali omukulu yali tamwinaako buzi naye gwe yaddamu okuwasa muliro acapa kati ndowooza nga agamba ebyo tunabikoowa netubeera awo force yampa ssente natambulirawo kiro nodda wa mukyalo no ate butali mukyalo saddayo nakwata zidda Kampala olwo oyingira ekibuga olwo olina ofunye bomanyiyo like bemmanyi like basajja nate saagala kugenda gye babeera natuuka like nfuna wembeera watuukira wa natuukira somewhere nga enamayiba like ngeno nga ku mafuta enamayuba yes kati wasulawa like napangisa like guest house awo ku namayuba eri waggulu yes awo waggulu ako zikaline ziri awo napangisa awo guest house like for 4 days mbeera nga wenoonya ekiddako etikao abantu betulaba abava mu byalo najja nabeera mu guest house abamu baba tebalina we batandikira nga azze kutandikirawo yeeyi mulimu abamu anti abamu yes kuba mulimu abamu be nalabawo nga bamazeewo n'emyaka nga bwe basula kati of course keneza ennaku nnya nali ntasa otegeera abantu ate nze nkola mangu emikwano like ndi friendly nafunirawo emikwano kwe kumanya natandika n'obbeera neeyowa we nava we namayiba awo nentandika obbeera eri ekawempe n'ogenda ekawempe yes olwo nga ntandisa otegeera abantu olwo nkola mu bbaala nzizeeyo mu setting ekadde genze mu bbaala ebbaala walifuna kawempe yes mwezi ennaku ennya mwafunira mu bbaala mukola kuba nali saagala nnyo obbeera mu guest house biki nefuna wenkola bosi wange namugamba nze naakava ewaka sinaba like
kutegeera Kampala biki. Ne munnyonnyola awo n'abisegera n'agamba okay. Ne mbeera nga tukola emabega walingayo roomu y'abawala mwe basula. Nenkola. Funye w'obeera bbaala w'okola. Kati ne mbeera awo nga nenkolera ddala nno. Ne nfunawo emikwano nga bawala nga bantambuza banziza eno Kololo wa olwo ntaasa otegeera Kampala. Nze nfiikinga mangu. Koodi zonna olwo nzitegedde. Sikyali oli. Buli lunaku tubeera mu kushoppinga biki naye nga n'ewaka seerabira nti ninayo omwana. Ekyo kirungi. Kati taata w'omwana omuwuliza? Nga nkugambye nze bwe njawukana nabo saagala kumanya. Omwana taddanga mulaba bwe wavaayo? Yamulabako. Okay. Yamulabako. N'ate awo era twakomawo mpaka kati. Tamanyi waafaanana. Yakoma mulaba nga alina emyaka emeka? Gumu. Okay. Then naaso otambula olwo nkyusakyusa ku bitundu nzizaayo mpaka we Kyebando. Ovudde Kawempe ozze Kyebando? Yes. Kawempe tolina be wakwanayo basajja? Nga ndaba bayaaye nnyo bali abalaasi. Ng'olaba basusse ku b'obadde olaba. Bali enkoola nga sibategeera. Awo tewajja kunkola. N'omanya nti gye mbadde kati ate tebadde bayaaye, bano ngudde mu bayaaye. Kati nenzijaawo ne mbeera awo Kyebando awo Kyebando ofunyeewo gaayi. Kyebando sayidi ki? Kyebando nga ku safe border. Okay. Unoyambuka wali waggulu nga ku safe border eri ofiisi zaabwe ziri? Yes. Kati ne mbeera awo nfunyeewo boyfriend nkola olwo era nkola mu bbaala. Ne Kyebando wadda mu bbaala? Yes. Wakati bibye nali nsinga otegeera. Nga mbeera awo nga omanyi era obeera nga okola mu bbaala oba okufuna nnyo. Butiipu. Yes. Agasajja agagala kukwana gakuwa ssente. Kati nga mbeera awo ne mikwano gyange we tukola ekiro we tubeyukamu. Kati ate awo nga tukola eddalo nga n'olumu ebbaala tuggalawo ng'eryaffe. Nnyini yo yali tabeerawo? Yali tabeerawo. Ate bwe lwatuuka naye ng'ajja ansindikirako mannya alaga nti awulaba ntegeera nnyo naye ne muyisaamu eggaali. Ng'ayagala kukola kikulya? Of course namulya. Walya nnyini bbaala? Ekyebando? Bulungi. Olwo wava ku ky'omulya? Ate olunaku lwe yajja lwe yandaba ndowooza n'atandika okuntunuulira ennyo ate nze kasa ntunuulira ennyo. Lwe yantunuulira ennyo n'ampita ebbali n'aŋŋamba mbu anjagala tukoze tutya. Okukosa n'ekiba yennyini ebbala namusaba ssente. N'anteera wala era emitwalo oba gaali 45. Ne mugamba ate njagala nawe obbeera nga mbeerawo nzekka n'aŋŋamba it's fine. Akuggye mu bawala we babeera? Yes. Anjawule mu bo n'aŋŋamba it's fine era kye yakola. N'ate olwatuuka nga yagala ate kutandika kummanya yagala kunteeka ku mateeka neerabira nti mufumbo omukazi we ajja nnyo ku mulimu awo. Ne mumagamba teweerabira nti n'oli mufumbo ojja kulaga wano embeera nti ombubira mukazi we akugwemu obufumbo bwo bwe bufa sinza. N'aŋŋamba kale biki bikoze bitya kati lwali lumu ne tukolawo esasage boosi naye ne tumuyisaamu eggaali awo. Esasage mukola yaki? Nga lwatumanyiira ne tumukubamu awo. Ffenna abakozi ba mu bbaala nga tayagala tusasula nga tayagala tusasula ne tumuwutula ne tutambula ne tugenda. Ne twamalayo wiiki emu ate ne tukomawo ku mulimu awo wennyini ate teyagaana. Ne tubeera awo nga nkola nenkola era ne mmaa ne nvaawo kati ate we nava. Olwo mwekyaye ne boosi? Twekyaye naye olwo nvuddeyo eyo kati nvuddeyo. Kyebando? Yes. Kati nembeera e Kamwokya. Nodda e Kamwokya? Kamwokya sayidi ki? Kamwokya awo nga mu Kifumbiro oba owulirawo? Mu Kifumbiro. Nga netandika obbeera eyo nga neyo nawo nkolawo naye nga sikola. Ng'okola mu kyati? Newulira libbaala. Okay. Kati natuuka nga kaze nga byentegeera. Netubeera awo nga tukola n'emikwano gyange nga tukola nga we tutambula we tugendako out biki we tugenda ekolo nga ne boyfriend gwe nali nafuna awo e Kyebando nga naye atera okujjayo e Kamwokya n'atwalako e Kololo.
atwala eyo muza Acacia nga nali simanyi ya Acacia n'atwala eyo Casablanca wa kasa atwala eyo ate nenkwata ennaku mabala geewe zigakwatira nga nange olumanyi okwetwalayo nembeera ko kwambala ko kuva dda nyambala tebetaaga kuŋŋamba kyakwambala nga neekuba bulungi nnyo engoye zange nga kati ye kamwokya balenzi bayo bo babasobola kati saagala nnyo like nga omanyi ebintu by'omu ghetto ebyo abantu si be balabika obulungi nnyo kiri awo kati nga tebankolera nayagala maneja w'ebbaala era yago nayagala owekamwokya wayagala ow'ekyebando oli yali boss ono manager kati nga ndaba yandabikira obulungi kati oyo temusana ku bbiiru ye buli kimu nga nze tunya emmere nga yasasula ng'olekeza kaweweevu akasaala ako kagenda direct mu nsawo ate jjukira akukwana alina okusasula mu budde ate nga ye takiraga nti ankwana kati anembeera awo nga tweyagala biki era bwe navaayo natuukira ano Makindi kati ono Makindi nali mbeera Samoya awo waggulu awo ku nnyumba eziri eyo waggulu twali twapangisa awo ne mukwano gwange Salama Road wano ku kiyumba kwenyini ku kiyumba kati nga mbeera ne mukwano gwange akolera awo there's supermarket wano eno wansi ku kabala akali awo wali awalinga ebinnya wali ku Moonlight ku kakalina k'Abasomaali nga wakava wano wekali awo nga wali wa Pastor Ronnie walinga ku gundi ng'onatera okutuuka nga kujja live kati nga mukwano wange yakolera awo nga tubeera awo nga asiika chipusi kati nga tubeera awo ne tukola nenkola naye of course buli lunaku nenfuna boyfriend ku gundi kujja live nafuna boyfriend kujja live nga gyembeera olumu nga gyensiba sikyagala kukola olwo kola gwagenda akakwera ng'akola kujja live wennyini nga mbeera awo kujja live nga tubeera awo of course obutayisa awo bikuba nti ekyo kirungi kuba nze kati ebifo byonna byonna bye natambuliranga mwe mba njagala kuddayo bannyaniriza kuba sirina bulabe bwe nakolayo kati nga mbeera awo ne boyfriend kati nga ye boyfriend nga talinaamu nnyo ssente bulungi kati ng'olumu nze mbeyuka byange n'omuwaayo nenkomawo nemuwaayo kati nga bye bayise obayise biki gw'atakola ng'ogenda mu balenzi ne bakuwa like nze nga omanyi nze obwongo bwange buli sharp awali ssente obwongo sharp ng'ekikumba maanyi ng'oba omuyitako n'agamba owaaye tukoze tutya sikola ngaabo jesi nze ngenda mu bbaala tubula nenywa bbiya bange of course ojja kuvaayo game kanonedde munno kirakamu netunywawo biki era bwe mba njagala genda nayo nga ngenda nayo mba saagala sigenda n'ate nze wali ssente wengwa wendaba amajja ompunga kati olumu nabeeranga eyo olwo ntandise ntambula olwo mu mabaala kati ngenda eyo Kololo nensanga eyo omugagga olusi sakuwadde like 300 something nenkomawo nemuwaayo ze muwadde ndala takubuuza nti ozijjawa ate omubuuza olwo gwolina kyompa olwo yenze omusajja nserise sina kyenkuwa ate kati mba nnyegaki ate gonjo kyezza nayo ate lwaki oba ombuuza nzijiwa ng'asirika kyokka nga njagala fena tweyagala naye nga talina kyakuŋŋamba kuba nenkera kumakya nemugamba njagala kale tasobola kukampa kuba talina mbulungi ate nze namugye sinamwagalira awo nembeera awo naye netutwaliriza ddala akabanga nga tweyagala naye nga mbeera awo nawe twapangisa kati nempulira nga nkooyeewo nnyo nga waliwo kerere mungi nentandika okunoonya sente nga njagala ssengukawo kati nembeera naye natuuka ekiseera ne gye twakyawaganira sente oba twayomba nze nga nze nawulira nga ntamye ng'akutamye talina avaako vvu si ekyo esi nze nga nze nawulira nga sikyalina feeling ze nga zibuze nga
nga ne bwankwata kabanga akutte ku kiti kigaga sawa yonna feeling zibula zimanyi obbula nno mwattu ebyaddala okay ate lisitino waliwo n'omuntu gwe gamba tono simwagala ate waliwo wakuromansi nga n'owulira nga kali ak'obuntu kazze n'ate ono watuuka ekiseera nga ne bwankwatako obukwasi wala mbula omukuba oluyi nga saagala nga ntamidde ddala nga ntamye naye omanyi mwana nta n'agamba nze ngina sigala epaka kati akyanjagala era nawandaba n'omuntu abuuba naye talina kyakukola kuba nze I've moved on. Kati awo wano mama kinde n'omufuluma obeera n'osigala ng'okyamulimu? No, nagenda ofuluma mama kinde ng'olwadde sirina kye mwagaza. Omuvubuka nga mwawudde nze olwo n'ofuna omulala? Yes, kugambe nze wenjirira nfunirawo new cash. Okubuuka mani olaavu n'odda mu ddala tokirinaako buzibu? Sikirinamu buzibu. Okay. Samba kapiira buli wamu kagwayo. Awo nefuna awo omulenzi ali mulungi era alinamu ku ssente. Nemugamba njagala sengukayo eno of course anyongerezaako ssente. Netusenguka netubeera eri ewa Namuŋoona. Nemugenda Namuŋoona? Yes, kati yanfunira nga mbeera kumpi naye nga waliwo distance. Nga kimwanguyira okujjayo? Awujjawa kumpakiza nnyo ekitegeeza olina owuubira embaliga ewange. Tolina nnyumba. Okay. Kyogamba omuntu ne waba yasasula ennyumba Maaso tateekeddwa? Waliwo ateekeddwa. N'ate kati gwe oyina ewuwo si wala. Sente oba boda ngenda linnyayo boda ya mutwalo oba ya 3. Lwaki oba owuuba embaliga ojja wange? Gw'olina okugenda? Oba onjagala nkubire essimu nzije. Kyogera teyajjayokko? Akoleyo ki? Era bwe yajja nga yakomanga ku geeti. Muli babbi? Ate tuli babbi tutya? Muli bajjaaji? Nedda tetuli bayaaji. Ngolo ki kyokweka? Nedda gye sinze saagala. Olabika wali olina kyokweka ng'olina abasajja b'oleetayo. I didn't hide anything from him, but nali saagala just ajjeebuzaawo waka. Buzunza mbaliga. Obuzunzu ziteekawo. Ate no naye yali mukamba musiiru be bano beesanzesanze. Oli ate yali mulalamu. Ng'oli ne bamugamba bugambi twawule ezo mpi. Talwawo. Mwamala bbanga ki naye? Weeyo okookinga empi? Myezi 2. Ng'ozikooye? Teyankuba nnyo nti buli lunaku. Naye nga yakubako? Yankubako lumu. Nagenda okyala ewuwe ate tayagala nzireyo gye wange. Onayagala nsigale. Sikumanyi nnyo. Nkyali mu kuyiga mbeera zo ate oyagala kumpasa. Ne mugamba nno. Tekijja soboka. Tekijja soboka ekyo. Nze awo sijja kumalako. N'aŋŋamba ekitegeeza bino byonna obadde onimba. Kati ate ezitola nti zivaako ate ezaali zivaako. Bubi. Nnyo. Be bano abayaye bano abateeguya. Akuwutula ne tubiraba enkeera. Nkugambye nabeera awo n'omuvubuka kati nembeerayo kale we like 2 weeks. Okumanya nti oli omuvubuka yali ayagala mbeere naye nga n'ennyumba aleka nzigale. Ng'akusibiddemu? Nga nsibiddemu. Aleka afumbye, engoye angulidde empya, engatto aguze empya, nnika z'omunda nazo zonna aziguze. Kyokka n'akusibiramu? N'asibiramu n'emmere n'afumba. Obyambalire munda? Ate kati mbyambalire munda. Ate lwaki aba abigula kati ng'amanya gakusibiramu? Ate ojja tuuka ekiseera okakkane olyoka otandika ozzamba. Okay. Kati nze namutunuulira ddala ne ŋŋamba ono nno taabe mwangu. Nensirika. N'anakakkana landlord wange ne nkubira essimu ne mugamba sigenda bbeerayo kwewaka kumala akabanga bwe kati. Nembeera n'omuvubuka nga yafumba emmere. Byoza simanyi ogenda ofumba emmere ogende mu katale oyitireyo. Nga nagamba nja gigula. Kale oba toyagala kulya gye nfumbye mu woteeri zajja nja ggula. Nembeera omwo mu nnyumba namyukira mu nnyumba omwo nga nze ndi mwereezi ogamba ndi muzungu. Mwesiiba oba oyagala kawewo faaniye kuwujja teri byakufuluma wamu. Nensirika namalayo like 2 weeks. Kati natuuka ekiseera nga mpulira bintamye sitambula
n'oba oyagala mwenge obwo si buzibu bwe ng'agugula n'aguleeta oba oyagala onywa omwenge kika ki obwo si buzibu bwe yalina ssente ng'akuteera awo nnyo awo n'okubwa oba oyagala seseme ebbafu weeri awo nja bitwalayo yali ajja kukusobola nalabirawo nze Keene ng'ate ono ye ezo nate ozirya weetegese wali ofunye olwokyafu natunulira nvubuka neŋŋamba naye kangezeko omumunyiizaako olumunda kasa nayogerako ekigambo nalaba ng'anyiigiddewo neŋŋamba maama nze onkube nakoma awo seeyongerayo mu maaso nakwogera kigambo kirala kati lumu nga tuwezezza wiikisi 3 olwo valentine naatera otuuka abantu banaapostinga buguni wa valentine obimanyi obuyimba buyita nga nabutrendinga buli wamu neŋŋamba olunaku lw'abaagalana lunaatera nemugamba bebi ogenda kumpaayo kirabo ki olwo olunaku neŋŋamba gwe tofaayo ate twatuukayo valentine ali ebulako ennaku nga 2 nga yamputudde dda nagenze yakuutula anti ena like yanyiiza kubanga ku muntu like kale yatuuka ekiseera nga mpa eddembe nga nsobola n'otambulako naye ate nga n'oba oli wake nga totuzirekawo obwiru tegedde nga yeekweka ki sijja kyogera kuba bwe banaakiwulira era ajja mmanya nti gwe njogerako kyogere mu ngeri like si be bano abantu nti oba alina waakola si nti amenya mayumba naye be bali kati yali mufere nga katukagamba nga waka alina kusiba nga waggali taliiwo yes kubanga nga bw'obimanyi bayinza oba nga bakugoberera obimanyi omuvubuka yalinamu ssente ze ng'alina gurupu ye ennene kati nga bana bakoolokoolo tukusindikidde ssente kola bwoti like si ekyo nti kola bwoti oba nno okay kangezeeko kyogeramu yali mubbi naye nga tabba ssente bwammwe buno mutwala 2 no abaza wali bukadde yes kasita teyansanga singa teyanzibadde ate tebatta tebakola ki balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe mulekerawo tomusosootola nnyo ayinza okuda gyali n'anyiiga gyali nolowooza wasesa oba wali awo wali fane bamusiba kati ngamba gwenno gwe jasibasima emboozi oleeta ebizibu kati nga mbeera naye lwe yamala like nga valentine naatera awo kati nga sesa nga jankubira essimu ngamba naye obuze tokyankyalirako n'amasimu tonkubira kiki ofunamu obuzibu onze nno gyendi nno ninga ali nno mabega wa mutayimbwa oba mpoziko ogyo gyeko eno olaba embeera gyerimu olyokokakkano naŋŋamba nja kujja kala ate sisa wange nayagala gye neŋŋamba otaatuutule ffenna nemugamba tojja totawaana kati nze nemugamba naye njagala agenda laba ku sisita wange ate yekosa yawulira ekyo yalaba ng'omunyama ogugenda muyaaye yavaako yanyiiga n'asooka ndiira awo enkoola nga ngiraba paaka nveera nga 2 n'ayita ne bakyaliibe n'asooka nywera Uganda walagi ng'asirisa nemuyita nemugamba obudde nno buli mu ggenda nandigenze mmale nkomyewo nga bukyali bulijjo nkoma okyogera gye yava simanyiiyo n'angamba ogambe yagala genda omaze katoolo okunsuula mu laavu omaze okulaba nti nno onsuulidde ddala mu laavu katoolo ogenda ondekawo nemugamba si kyeŋŋambe ŋŋambe njagala genda olaba ku muganda kyogamba siimulabeko naye ne zivaako yakwata eccupa n'agikuba wansi kati nesigala ng'akatwe bwe kati ngeno wansi nalina ng'eyatise ng'esigaddemu buli obulinga obwambe n'agamba ggwe toddamu nakukyogera olwedde omutima yagwina ogwo yes olwokola kino kuba yali
n'ayogera byayogedde biki byaze nga ayitamu biki n'agamba kati ggwe oli kawuka gye ndi. Otolaba nti nno woyita ow'amaanyi nze tojja kumalako. Laavu ye mukozi ekyo. Laavu ye mukozi ekyo. Kyokka gwa kkanga. Ne mutunuule yali nno siriasi si nti no yali ankangakanga nti oba biki. Yali ng'ali siriasi. Yakwatawo eccupa ssebo n'agi ate kye bayita obulago kyo kya bbeeyi. Ate bamutwala obulago oba tokyalina ky'osigazza. Omuye yambaka obulago ne ŋŋamba leero buno nsanga ne panka leero muguddemu. Natunulira omuvubuka. Olwo omuddukako otya? Olwo nga tumaze olwana biki ankubye awo. Nina n'enkovu wanene yali antadde wano eccupa ng'agala kunjuza lubuto. N'aggalawo ennyo ebisumuluzo n'abikasuka wansi w'entebe. Twalina entebe nga zino eza L naye nga nnene. Nga ze zino z'osobola n'okwebakako oba oyagala. Nga bbiri eyo wansi nga tosobola ne nabbikunuukiriza ng'olina omala gisitula. Nga gye yabikasuse eyo n'akwata gundi layita. N'agamba okundekawo abawala abazze nga bamenye omutima bangi. Nga yalina ne tatu wano ey'omuwala gwe bayita Sumaya. Yali yamwekubako tatu. Kati n'aŋŋamba njagadde abawala ne mbaagala ne mba buli kye baagala ne bamala ne bandekawo ne bagenda. Naawe oyagala kundekawo. Ate nakugambye nti no gwe njagadde gwasembayo. N'atabuka awo n'aŋŋamba nti tetujja kukola ki? Tojja kufuluma eno ennyumba. Koziko ffenna nga tufudde. Yaŋŋamba. N'aŋŋamba okufuluma eno ennyumba bajja tufulumya ffenna nga tuli mayiti. N'akubira maama we olwo alaamye. Nasooka nkubamu akafaananyi omwana wange kale agenda sigala nga mulekwa. Naye osaaga tojja gikoleeza. N'ayagala okukoleeza ennyumba n'asooka ayiwa amafuta buli wamu. Ebyedda? Yayiwa amafuta buli wamu. Like n'agamba tugenda tufiiramu ffenna. N'akubira maama we essimu olwo nze nno nkaaba nkaabye ne gakaba ne gaggwaayo. Maama we n'amukakanya n'amugamba kaka naye byonna by'ogenda okukola ky'ogamba ku bawala bakumenya omutima oyo gw'olabe nti no yakusinza okukumenya ate nga takugambye nti naakukyaye wabula ekyogenda okulaba omuganda ekyo ekisinza okukuggyako. Nga gwe wali ogenda omuganda wali ogenda kudda? Nali ngenda kudda kuba kati nze nali namanya like embeera ze like esobola okumuggyako n'ebisigadde byonna. Kitegeera? Nali ngenda kukomawo. Omuye nga ye takkiriza ng'alaba ekyebbeeyi bakitwala. N'anyiigira ddala nno yakuba nze.